Okuva Ssabbiiti eno yatandika ebitundu by'eggwanga ebiwerako bibadde birajjana nga amalwaliro mu bitundu ebyo temuli musaayi yadde nti era waliwo n'abaana abawerako abafudde olw'ebbula lyagwo. Abamu ku bali mu kulajjana balwadde mu Uganda Cancer Institute naddala mu wadi y'abaana. Olunaku olw'eggulo minisita omubeezi w'ebyobulamu Sarah Opendi yasinzidde mu Palamenti byonna bisambajja nti omusaayi mu ggwanga we guli okuggyako ogwa gurupu O gwokka. What we acknowledge, it is true that blood group O is lacking, but the other blood groups are available at the cancer institute. They told us clearly there was no blood in the hospital. Kati ssentebe w'akakiiko ka Palamenti akalondoola ebyobulamu mu ggwanga Dr. Michael Bukenya annyonnyodde mu mbalirira y'omwaka guno 2018-2019 ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku musaayi ekya Nakasero Blood Bank kyaweebwa obuwumbi 20 n'ekisuubiza nti eggwanga lijja kubaamu omusaayi ogumala nga mu kiseera kino tebasobola kugamba ggwanga nti omusaayi teguliiwo ng'omwaka gw'ebyensimbi guli mu makati. Waliwo okusoomoozebwa mu by'omusaayi. Aba Uganda Blood Transfusion Service Palamenti nekwatagana ne Ministry of Finance ne tubawo obuwumbi 5. Bwe bajja mu budget process ne basaba billion 20 ne batulaga nti nno omusaayi gujja kuba gumala omwaka gwonna. Naye kati tutuuse wakati w'omwaka ate bagamba nti beetaaga billion 19. Dr. Bukenya agambye nti Ssabbiiti eno akakiiko kano kaategeezeddwa abakulu mu kitongole kino nti beetaaga ensimbi endala okulwanyisa ekizibu kino ng'omwaka gw'ebyensimbi guno 2018-2019 oguggwako mu mwezi ogw'omusanvu nga tegunnaggwako. Akakiiko kye kaagaanye ne kabalagira basooke kuleeta mbalirira y'ezo obuwumbi 20 ezaabaweebwa. Twabasabye bakomewo batunnyonnyole enkyukakyuka zivuddewa naye nga tulowooza waliwo enkola etali nnambulukufu mu nkola y'emirimu eya Blood Transfusion Services mu Uganda. Omubaka wa Mukono South Johnson Miyanja Ssenyonga agambye nti ng'abakulembeze ekizibu ekiva bwe bunafu mu kunoonya omusaayi abavunaanyizibwa okuli Red Cross abatayambiddwa gavumenti kukola mirimu gyabwe. Tulina kuddamu kubiriza abantu naddala Uganda Red Cross mwendi kuba nkyali mmemba eyongera amaanyi kubanga obulamu bwaffe bubeera mu matigga nga tewali musaayi. Abantu bwe bawa ssente z'omusaayi ndowooza bakola byabwe. Essente zino twasaba dda Red Cross gavumenti egifandinge egiwe ssente nga bwewa ebitongole ebirala authorities endala neziddukanya emirimu gyazo. Ne bano Red Cross esobola bulungi okukungaanya omusaayi very well omusaayi nekubanga kulungi. Babaka abalala bakwaganya empawa ku nsonga z'ebbula ly'omusaayi mu ggwanga era ne bakunga abantu okweyuna baguga okusobola okutaasa obulamu bw'abagwetaaga. Kati awatali musaayi kitegeeza nti eggwanga lyaffe liri mu katyabaga. Naffe abantu ffennyini abakulembeze okuddamu okutandika okukubiriza abantu okugaba omusaayi kuba omusaayi tegulinga nkuba nti ejja kutonnya butonyi n'ataagisabye alembeke. Okugaba omusaayi kibeere rutini, kibeere kikolwa ekya buli kiseera. Tuyinza okikolera mu famire nti ffe famire yaffe buli mwaka tugaba omusaayi. Omusaayi tukyagulina mu mubiri tukomewo otuweeyo omusaayi tusobole okutaasa bannayuganda abafa olw'okubulwa omusaayi mu ggwanga. Obedi Utale ne Nakasero okusakidde gulino ku Bukedde TV.